tubulanganye naye ebizibu byansi ebitubuza na kunoonya kasente tubeereyo nga tuyiriba. Music last year nalina muteeka ku hold because abantu tebamanyamu nalinamu ebizibu n'aba black market. Nalinga sisobola ku releasinga music era omusango gye guli mu kooti paka kati baali claiminga music wange nga bakozesa obukujjukujju okumweddiza, naye ekooti yasalawo juzi wano nebagana okuddamu strikinga music wange because buli nateekanga music nga bamustrikinga nga bamugjayo nga bakozesa obukujjukujju bakozesanga bidocument ebiri forged mbu simanya ndi muna Kenya simanya biki, so bibe byantawanyanga naye nga so avayo byogerako because omusangira gwali gukyali mu kooti. So nga sisobola kuta music kubanga tekigasa kuta music ogikuba videos tekamu sente nyingi milioni nga 10 ku 15 ate ne bagistriking ate it's a loss. So that's naino so kantereze ekyo naye nga music kati ngina kuddamu omuta very soon. Era mbadde nkola ku album. I've been working on an album which I'm yet to release very soon. Yes. So kati bino byawedde bya black market abo bawedde kubanga babagana okuddamu kwata ku music wange okumwerijjirako baba wa court gye bayita court injunction bajja kunsasula baba bagalwa tebaagala ebintu bya court tebivunda bajja kunsasula because bankozesa damages nyingi bajja kunsasula. Business yange si yakuyimba. First I'm a brand. I influence mundaba ku page yange mbeera nkola obulango bunyamba okukola sente. Nina business zange ng'omuntu kubanga gwe weebuuze sente zivaawo zikola music ezimuze muteekamu. Nina business wange ng'omusajja oba okuyiiyayiiya lwakuba sinza omuntu era ayinza okwemulisa nzije mbagambe nti nina kino nina kiri nina obuntu obundeetera sente bwenkolakola obutonotono obwange nganzi. Then also I influence for brands. That's how the money comes in. Nina ne streams online obusente bwenfunayo online nabo mbugattako, so njiyayiiya ng'omusajja. Yes. Ebya Manchester. Manchester ye team yange ndala nikuwagira Manchester nga n'emyaka 6. Kati right now I have 31 years. That means Man U is part of my life. One nakula nayo. Tuyo Man U. Omukwano gwange ne Man U muwanvu nnyo. Actually nyinza giyita true love yange. So Man U njagala nnyo team yange. Mwabyo bya posting olwalero watuyiriddemu ekifaananyi kya tubadde tulowooza mubadde na ku baby shower photoshoot ya lubuto. Just omuntu tazawo mujjayo mu gallery. Aveeyo ko mu gallery. Kuvaddi bano bakwesibako babadde siba ddala. Waliwo omuntu gwe boyagala ku mutima oyo muntu kisinziira era kino abantu balina okukimanya. Like omuntu ogweyagala ku mutima tebamukukakaako bukasi oba free ng'omuteekayo nga bweyagalidde otegeera. So omuntu oyo twamugjeyo mu gallery mwamulabye. Kakati oba musala ekigambo mu kisali bulungi. Abanyage yani muyimbi nekikwewuunyisa era Abanyankole bamumanyi. We Mwankole mukyala bamuyita Posha. Naye bajja munoonyeza ku bamanyi era Abanyankole njagala obebaza nibakunda muno nga Abanankole baagala nnyo. Abanyankole nobolaba abo bantu bange nnyo n'abantu ba West baagala nnyo kubanga n'omwana wange asooka na muzaala Nkole. Kali Abanyankole tulina enkolagana nnene nnyo n'Abanyankole. Nannyini lubuto zenga siri muno. Nannyini lubuto aveeyo mulabe waba musajja aveeyo ayimirire mu lubuto olwage nti lulwe. Just aveeyo ye tatya masanyalaze. Aveeyo mulabe nannyini lubuto naye olubuto na postings kati ebintu tebyekweka naye kati nannyini lubuto anaaba gyali kala aveeyo. N'omukyala yennyini ajja kwogera oyo aba ajja kwogera agambe nti oyo aneesibako nze olubuto si lulwe ekitegeera naye nga gyali ngayo mulabye era ali fine ali steady. Muyinza n'obbaawo nga yazaala nonozaala kubanga ffe ebintu byaffe tubikuumira mu nkukutu tubaako episode mpola mpola. Waviiriddeyo okugamba nti alabika alina kyakoledde ekinene. Talina kyankoledde just twetegeera gwe tobako na muno gwe mwetegeera naye. Kale muba mwagala mposting ebisitategeera. Naye Bruno omuntu watunuulira ekifaananyi kya Posha n'abantu abadde nga bakwekulukuusizaako like oli muntu abakyala bamyufu bafiga si batini. Nti nkugambye
waliwo ebintu byanjawulo bbiri. Waliwo omuntu gw'oyagala n'omuntu akwagala. Si ako kabagezi bukka bajja okkategeera. Kale waliwo n'abantu nga mwenna mweyagala. Ye incident eriwo wano kati. Kitegeera. Naye nga posha okulonda omukyala is not about color. It's about kutegeeragana na muntu. Mwetegeera. Many men look for peace. Muntu nga kuwa peace n'emirembe ebintu ebityo. Yeah. Omwana posha ono tumubalanga mwana akumeka kubanga era tetusobola butakikobooza ekyo. Abaganda babalira abaana. N'abaana bange batono era asinga abaana mu industry. Waliyo abansinga mubamanyi bajjajja. Mubamanyi. Sina nno by the way, I have very few kids. Just lwakuba abantu asijja babulya namba y'abaana bange, but there are very few. They don't even exceed 4. My kids. Yes. Kati abaana banamba nzadde nnyo. Kitegeera. Because at my age, that is the number of kids I'm supposed to be having. Yene bebawera mukaaga oba musanvu. Kitegeera. Tewaliwo tteeka ligamba nti omusajja nazaala baana bwe bati, provided you are in their lives and you are taking part responsibility as a father. Kitegeera kyekisinga obukulu. But sina nnyo baana baagi ng'abantu bwe bakuliriza we omusajja waffe Gerard waffe abannange mumpadde ebitiibwa. Walai naye nga sina nnyo baana bambi bangi. Just there are few kids. Ekyabakyala okuneetanira is, I think it is wrong. These girls are my fans. These are the ones that you see that support and they are my fans. Yeah. So ekyokwettanira ekyo kyemugamba oba mutegeeza birwa bino bimulaba ku social media. Yasi basumbuya abo. Tebalina kye bakugattako. No balina kye bangattako naye basumbuye. Manya abakazi muli dramatic nnyo. Okitegeera. And sometimes men ffe tetumanyi nnyo okwewozaako nakwogera. Naye nga abasajja abali mu situation eyanga abasajja abalina abaana n'abakyala abalala, they are going through the same things I'm going through. They know. Okitegeera. Sometimes ng'omusajja tekikwetaagisa kuddaawo okwennyonnyolako. Kubanga bw'otuula okwewozaako n'omukazi tosobola kuwangula. And because of the respect I have for these women that they are the mothers to my kids, I can't come out to be on the same table with them. Eyo judgment, eyo explanation zange njaziwa abaana bange when the time is right. I don't owe the public any explanation. Nze kati ntandika okulabisa mama omwana wange mu public. Eka yerabise eka alinnyonnyola abaana be ebintu byayogera. Me, I don't have that time to do that. That's how much I respect my children. Actually, for my kids' case, that's why I leave it there. Kuba nabadde manyi tekisoboka. Golaba asenayinza okuba bayani tebaagikubye. Abo bawoloma buli kanaku babakuba. Tebawona. Nze nongimanyi. Kuba nkuze tuyina embiranyi. Nze nga mpagira manyi taata wange bagira Arsenal tuba n'embiranyi. Ekitegeera. So, nategedde nti Arsenal tesobola kuba bayani. Kuba terina Champions League. So ekyo nakyogedde nga ddeya. Naye Arsenal yandikubye Bayern omwaka obwaka nze nga neekuuma Viola. Nsobola okumala omwaka nga seegasi mbuki mulimu ebirabo mu kwegatta. Nedda. Nsobola okumala omwaka nga seegasi. Batukubanga buli kanaku ebyo twabimanyiira. Era njagala kuwagumya buli buwagizi wa Man U funa akatambaala. Tukyakubibwa nnyo tefina kyakola. Ekyo balina okukigumira. Naye ekyo ekintu kiba kubaawo nanditandise era leero singa ntandise okugira. Naye era ndi mu kwekuuma kubanga kati ndi myezi nga 9. Kubanga kibo wabapedde kula bawagizi ba Arsenal. Genda bonna. Naye dadi bebe kulu banyi wanki moyo. Mukulu wange bebe Katalufu. Mukole nnyo aba Arsenal. Waike Benda. Namwegaira nali mugwedde n'omujozi gwa Man U naye ayina emputtu. Ofuna mukazi nga wagira Arsenal. Nze oyinza wagira Arsenal ng'oli mukazi wange. Etteeka erisooka ewaka buli mwana ne mukyala Man U.